Agakagwawo emmotoka etomedde gate ya NUP n'abantu kossa ebintu ebiranyewo era nga bunkenke bwerere mu dakiika eziyise. Emmotoka eyo tetunamanya etomedde etya, evudde kuki, byonna ku gate ya NUP era ng'osookukaanya nange nti ku kitebe ekavule wali ensasagge dukaduka byebiranyewo elistak nga bw'ogiraba mu gate ya NUP. Kati awo wennyini nja kusaba akavidiyo kano kampala ka like subscribinga okufuna amawulire agalinga gano. Kati tetunamanya oba kiki ekijjuviddeko wabula nga maasawo abamu ku babaddewo bagendako banyumya. Kati awo wennyini nkuleetedde Calvin Kayanja ayongedde okumamirira abannema bw'ati. Abannema mugenda kutuleetera ekizibu mu Uganda. Mwabagobaganya abantu we bateeka oluba nga temubawadde na transport abatuusa gye balaga, nga temubategekedde. Olaba n'ensolo mwaziwaawo okubeera naye omuntu ensolo bwe mugikwata nti oba ngabi oba mpologoma oba kolokodayiro nga mugisanze awantu, yo mugitwala mu kifo ekyategekerwa okubeeramu ebisolo. Kati munna Uganda abundabunda gwe mugoba mu ntobazi ye mumuzaawa. Mugenda kutuleetera obuzibu naddala ffe abawoza muzeeyi tova ku maini. Miranga myerere wali mu Lubigi. Calvin Kayanja ayambalidde Museveni agenda maaso n'okugimamirira n'olunaku olw'ejjo namubaleetedde nga amamirira agamba bana abasajja ekituufu beetaaga kubanga bagenda olw'ensonga ate bwe banga basogoba abantu nga tebabadde wakubeera biba byennyamiza. Mpendowoozayo Calvin Kayanja ono alabika akyuseemu ennaku zino, tetunamanya oba musaala tannagufuna oba ekituufu ali wamu n'abantu wabula nga naye ng'omuntu andowoozaamu nti alumirirwa abantu okusinziira ku bigenda amaaso mu ggwanga Uganda. Kati abajjero airport pickup bagamba balina pickup esinga okuba eyakabi wano mu ggwanga Uganda n'ebitundu ebiranye bakubireko okumanya ebizibu. Calvin Kayanja alabudde Museveni ku kiki ekigenda okuba nga kiddirira. Abawoza mutabani waakwatemu kubanga omuntu gwe mu frustratings gwe mukaabiza amaziga golowooza atulaba atya ffe abasiiba ku ground. Ate kambabuulire kino bantu mmwe, teriiyo muntu ayagala kusula mu ntobazi. Mbeera ya ggwanga Uganda yebatuusiza mu mbeera eyo ey'okusula mu mazzi mu nkere mu nsiri, nti ssente z'omuwi w'omusolo ezandibakulaakulanyiza ezandibagasizza muzikwata ne muziwa abantu ab'olubatu. Eggwanga abalifunamu ba lubatu, bannannyini lyo n'abantu abanaku ssente tezibatuukako kubakulaakulanya kubajja mu mbeera mbi. N'okwata obuwumbi n'obuwumbi n'obuwa omuntu n'abubba n'osirika bwecce, bali ne beegabira 5 luno 6 luno 8 buno buwumbi ne bafuna n'ababawolereza nti abo bannaffe abo bakitiibwa. So embeera eyo gye mutuusizaamu eggwanga nti ssente ne keeki y'eggwanga ne ssente z'eggwanga ziriibwa abantu ba lubatu. We wagenda okuva kanaaluzaala n'ebizibu mu ggwanga lino, kubanze nkakasa abantu abasula mu ntobazi basinga abasirikale obungi, kubanga ne mu ntobazi omwo mulimu abasirikale. Kati baganda bange mbadde nsaba mubeere bakisa. Ku ssente ze mukwata ne mugabira buli omu n'ababalwanisa, lwaki temuziwa ku bannansi? Mwe mulowooza eggwanga lyandibalabye biri litya nga musiibudde abantu bano be musengula mu ntobazi? Kituufu kifu okubeera mu ntobazi. Ne ku ssente ze mugabangula, ssente ze mweddiza, ssente ze mwonoonye, lwaki tezikolako lumu ekyomugaso ne muziwa ku muntu omunaku ono? Mugandi maama akayumbako tukakumenyedde fine, ne kwata obukadde buno 5 genda ogule mu kyalo. Okakasa ku busiimo bwe mwewa omuntu ono agezezaako okukyusa obulamu bwe? Kala ali mu ntobazi, it's fine kubanga abali mu gavumenti era mwe abaziguza abantu bano. Bwe kubanga kumenya mateeka eri abantu, poliisi yakola ki mu Lubigi? Ekola muki? Kati poliisi we yatuuka okuzimbira mu police station ne DPC n'atuula n'anywera bwe kati omuntu wa bulijjo ali mu nsobi ki? Katono nnyo bantu bange aba Star Favour Uganda Limited nakugamba be bannakinku mu kutwala abantu ebweru. Olina passport yo okuva ku myaka 21 paka ku myaka 38. Oli mwana wa buwalo ba wa bulenzi. Emirimu bagiina mu ggwanga lya Qatar, Dubai ne Kuwait ne Saudi Arabia. Bakubireko beetaaga bakirina, ba waiter ne ba waitress. Kubireko
ku noti 7 noti 676 oba noti 7 sente zo ziteekamu omaze kukwata ku visa ng'ekuli mu ngalo. Lwaki Starbucks ne companies endala temuzimenya mu ntobazi? That unfairness egenda kutuleetera obuzibu. Naddala ffe abali ku muzeeyi tova ku main. Kyovula bajja n'omuŋoozi tukusaba bino bitutaase. Muzeeyi bw'oba olatandise okulaba nti ayoza ayanika mu ttaka, tekigenda kusooka kubeera mu Uganda, tegajja kuba mawulire. Enkasi gikwate. Kizze kibaawo mu mawanga amalala. Muhoozi totulinda kuba nti tuteekebwa kalabba. Keekana akaseera muzeeyi bw'aba atandise okuwoza ng'ayanika mu ttaka. Eyasuubiza okukuuma abantu n'ebyabwe olwaleero boonoona byonoone nga bamenya bimenya abantu bakaaba. Muhoozi kwata enkasi ebiddirira biddirire naye nga beekuli mu ngalo tutereeze ekintu. Jeno Muhoozi nkugamba bino ffe tuli ku ground ne tokyalina gy'otunda muzeeyi. Abantu bamukyaye ne bw'ategeka akalulu leero afuna 0%. Okuleka nga akakuttemu. Ne teri muntu ali mu magezi ayinza kulaba nga gavumenti eno n'ennyumba y'omuntu omunaku. Ng'omugagga beegabira obusiimo bwa billions and billions and of money. Omuwaavu n'ataweebwa na transport amutwala gyadda. So, fabaoza muzeeyi tovuva ku main mutuleseewa. Nammwe njagala mutunulemu. Kuba these are the same people betugenda okufeesinga enkya. Ku streets, gye tuliira bbiya, gye tuliira embizi, betugenda okusanga yenkya. Ddala omuntu oyo andaba atya ku lusaani akayanya nga mbwegedde nkutte n'eccupa ya bbiya. Nga mpoza muzeeyi tova ku main nga baadimodoshinga ennyumba ye. Obuzibu bwe mugenda okutuleetamu obuzibu. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu ne bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 887 15 15.